Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe yaŋŋambye nti asannyalala yagadde nkulage ku Rosemary ono agenda kuyamba ku kizibu ekyo ng'olina ekizibu ky'okubeera ng'osannyalala engalo zino kera ku makyanga buno busanyaladde. Yagadde nkulage Rosemary ono ajja kuba akuyambako bulungi nnyo. Si Rosemary yekka, gwe buli ky'omanyi ekigenda ku caayi, Rosemary, mudalasini, kulovuzi, jira, iliki, ebyo bigenda ku caayi ebyenjawulo byonna gwe nga bw'obimanyi biyambako, bigenda kujjanjaba ekizibu ekyo. Buli kanaku oba ogenda kunywa caayi teekako bino ebyenjawulo, kigenda kukuyambako, togenda kuddamu kufuna kizibu ekyo. Naawe tannaba kukifuna, beera ng'okikola tojja kukifuna. Rosemary ono mukulu nnyo, ayambako ku nsonga eyo ey'okusannyalala. Omukola otya? Omufuna osobola okunookako nga bwe kati, okalaba kano bwe kati, n'okwoza bulungi, lwakuba twalumbibwa obuwuka ennaku zino ku bintu byaffe, bubwo kwebuli, naye okwoza bulungi n'oluvannyuma n'okasuula mu caayi gw'otadde mu kikopo n'obeera ng'onywako. Kakulu nnyo, Rosemary ono mukulu nnyo, ayambirako ddala. Togenda kuddamu kufuna kizibu ekyokusannyalala nga bw'omulaba ajja kuyamba. Omuteeka ku caayi oba n'omusuula mu fulasika n'oyiwamu amazzi, n'obeera ng'onywa amazzi ago mpola nga galimu ekipuguumirize. Bw'afuna ekizibu ky'okusannyala togenda kuddamu kukifuna. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe ekitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.